Ofaanana abantu abataano bwe weekuŋŋaanyirizaako oli essimu 5 ze wasembyeyo okkwata. Ddayo otunuulire abantu 5 be wasembye gwe ddayo mu call register yo. Yes, obatunuulire kwatako 5 zokka ezisembyeyo ze wasembyeyo okwogera nayo. Kwata abantu abo batunuulire mu bulamu bwabwe biki bye bakola amaka gaabwe gayimiridde gatya yeggwe. Just put it on average yeggwe. Yes, kati bw'oba otambula ne John nga oba Hamza nga akubidde essimu mubadde mwogera kaakati leero weekend kigenda kubeera wa kiri ludda gwe tunuulya the content of your conversations ku masimu go n'abo abantu abataano. Sikugaye bugambi nti n'okutunuulya call register tunuulira abantu abo abataano mwabadde munyumya ku ki. Ogenda okulaba nga eyasoose abadde kale mubadde ku pulaani ya ttaka era wojjo kimalidde ng'omugamba naye omanyi muzizikemu emiliyoni emu tulabe oba tunaayitawo n'omalaawo n'okubirako girlfriend. Bw'omala okukubira girlfriend n'okubirako mukyala wa waka. Okay? Alina ne girlfriend anti nkubuulya the content. Kati omanyi we twaba balina kye baayitanga mu mathematics average. Okwata n'obigatta byonna n'odividinga. Kaakati kwata conversations ezo okwata average. Average kyekyo ky'oli. Ogenda ensaayo enneeyisaayo obadde oyogera ku biki byobaddeko. Era naawe oyinza okwekanga nga wano bw'obadde ojja oyogedde ne sheegundi oyogedde ne gundi kale tugenda kugira ekitegeeza byonna by'obadde oyogerako obadde oyogera ku bantu ba media obadde oyogera ku busiraamu. Now the results you get ziviire mu saake yabeera gwe ziva mu saake eyo. That is a deliberate. You see, tosobola kukyusa facts za bulamu. Era kati results nayo ezofuna mu nsi ze results zofuna eziva mu media eziva mu ddiini kyofunawo notegeera nogamba ti kati kyekino kati eyakedde ku makya ng'abadde akuba simu mu America oba abadde akuba ng'alowooza ku stocks ng'abadde alowooza real estate abadde alowooza tugenda mu semina ya gundi era results ze zigenda okuvaayo zigenda kubeera mu ezo. Kaakati era waliwo omuvubuka gwanze njagala kugaggawala njagala kufuuka mugagga. Babagagga bakikola batya mwani ebintu ebyo tetubitegeera ngeri gyabikola naye nga yasuze mu kidongo kaakati azuukuse bw'agenda okumala okulya ku breakfast afunyeeko akagundi ke anywemu okwo ku kataaba oba anywemu okwo ku njaga naye nga ye ekirooto kyakugamba ayagala kubeera muki mugagga. Einstein yagamba nti obusiru kwe kukola ekintu kimu n'okiddiggana enkya n'oluddako ng'olowooza ate ebikivaamu bigenda kukyuka. That is the definition of stupidity. N'ekirala Haji